eno bamulumbye muwala we yattibwa naye ebintu bingi muwala manyi bamuziise mu gawuni naye lwakuba nti bali y'abagole nti abadde mu process nga bambi ayagala okufumbirwa naye agasajja gabi gamenya omwana wattu omutima jojo bagimenyanga buli lunaku omwana wattu n'awuliranga buli musajja bambi ndoza yagumiikiriza essajja nga essajja terikyuka bana ebisajja babyabaki negawasaze ekisajja nange era bwebakyogeddeko omusajja yamumenya omutima neŋŋamba naye bakumenya mutima ani nakedde nkuyita obunnya obulungi wandibadde onsaasira sole kale mama yatuyitiramu n'atugamba bamumenya omutima n'atuuka time omanyi mami wa Brenda omanyi time okwata relationship n'ogiwa abakadde naddala abantu abava mu families nga abazadde bo bali strict otemba owulira nga fule nsusa kwanjula boyfriend mulala oba ontegeera bulungi nga wayanjulayo yasooka omanyi era omuntu ayanjula maama kakati nono wuuno naleeta maama nono wuuno biswaza bagamba mama agamba omwanangana mugirako lo aba talina kyajja kukola naye oyo munango oyaba mukazi oba musajja mmekete eno ebyo bingi nnyo bye bamwogeddeko bikwano gye n'ebirala bingi nnyo bye ndowooza nti naye lwakuba ate embeera bwe bajja ekututte era okkiriza yanjula nogamba maama kakati oli byagaana kati yono si mu bubi maama nataka kutabula waliwo n'olukanga tolina nakwanjula nga kuzabuza wange kati ono yaliko omudugavu yeyeerusa oba omutono yeyeekoza omunene yeyeekoza nti nidde maama banjawulo nti ntabani gyebaleko kale sooka omuve kwifaku Brenda mujja kwebuuza abadde agenda kuza 33 mu December nga nange njagala omwana wange afumbirwe naye Brenda yafuna ekizibu yafuna boyfriend n'amudisappointinga n'agumiikiriza yaŋŋambanga ne mugamba nemugumiikiriza ajja kutereera omwana yagaana okutereera omuvubuka ng'anywa omwenge Brenda n'akoowa n'aga nti nze mbikooye naye buli lwe yalumwanga nga nange kino yalinganga mu Amerika naye nga nkifiiringira eno n'enkuba essimu ng'ate munnange nga kituufu ng'awalina ekizibu Brenda n'akyawa abaami n'alwawo okubeera nga addamu ebyakubeera nti afuna boyfriend okay oluvannyuma omuntu yanzibirako nti alina boyfriend naye nga tayagala kumutugamba nga byakyama naga nsaagala kugamba bammami naye ng'ate nze omuntu ambuulira bannange n'ensaba essaala nga tugenda ne tutunuulira embaga ne ku Sande ne mama wange nga tannafa twali Brenda ne maama nange nga tutunuulira mbaga ku TV zone eno bweggwako nga mukyusa channel endala bw'ayogera olw'olugoye sirwagala yandibadde ayambala bati nze ku mbaga eyange nze Sitera yandibadde akola bw'ati nze kwegala nga tuddeawo bwebito nga nange ngezaako nyo emboozi eyo gireeta ey'embaga ndabe nti akikola nga nze mami yange bw'eneebeerawo nja kukola bwe wakuba yagamba saagala mbaga yange ebeereko bantu bangi naye Daddy ajja kuleeta abantu abangi nga nange mugana nange ng'aganda ga saagala baleete birabo nange ne mugana nti enewe ebirabo era tebyetaagisa ne bwe bajja ne baleeta butono nnyo kimala kwegala nga tunyumya embaga naye munange embaga omwana wange gyafunye yeeno tagirabye naye nzikiriza ali mu ggulu ku Mande Brenda yakomawo yali ayambadde olugoye lulungi nga sirulaba nkuba buli lunaku Brenda ajjayo engoye zesitee naye Brenda ng'onyumye naye ng'alabika ali so tired ne mubuuza mubadde n'abantu bangi tinedda n'anyumya alina emboozi gye yannyumiza era ab'okumulimu banaye mujja kunnyamba baveeyo babadde akola nabo nga banyumiza naye nga sibamanyi nanga nze nabagambye ab'okumulimu nti mu December nja ngenda kugenda wala koni namugamba oddayo mu Amerika n'abagamba nti ye nja kuddayo temujja kuddamu kundaba story njijjukidde yakiŋŋamba era bwe mmaze nembikwa nenga kakati kwe kuno kwe yabagambye nti ŋŋenda tagenda kuddayo balaba simanyi ani gwe yali anyumya naye naye nga yannyumiza emboozi eyo. Then because of papers in the US, it was difficult for her to get jobs worth her training and worth her qualification. Namugamba Brenda, why are you doing odd jobs? Ebyabakadde biki. Come back home. Come back home, even if you are not going to earn a lot of money, as possibly what you are earning in the US, but you are going to have a respectable job. Come home. Of course, ngambye ku myaka egyo
abantu baba bakyalya bulamu. But eventually she yawutuuliriza n'akomawo, and that was 2019 as you have heard, when she came on her birthday. At my birthday, actually what these fellows did on that day, they knew that I love Brendah very much. They arranged erandos abakyala muli bazibu naye ate muli bangu, kubanga baategeka omukolo nga simanyi ku birthday yange, nzuukuka ku makya mbu bagenda kumpa kirabo, ntuuka mu ddiiro bampa kirabo ki? Brendah ava waggulu akka wansi. It was a very big surprise. That was the gift they gave me. And I think that's the day I laughed most in the family. That's the day I laughed. Even they keep talking about it. Tata, sidefu. Oba yongera ku bukuumi. Katumba agirenga abeerawo omwaka. Kubanga bano sirowooza nti banaawummula. Akabonero ke baakoze kalaga nti tebamwagala. Ate bali ku mission. Naye taata, tusaasire nga bw'otulaba. Mwongereyo ku bukuumi. Tweyanziza. ensonga. Kitalo nnyo kitalo ddala, twongera kubasaasira bannange. Omukama abagumye. Teri muzadde yandiyagadde kuziika mwana. Kimenya mu ngeri emu oba endala, naye Mukama yagera. Banne waliwo akafaananyi ke nalaba ne ŋŋaana naye akanankabirwa ng'atudde n'egunde.